kale tubaniriza nnyo abatugoberera mu batulaba ku mukutu gwaffe guno. Manyi omwaka tuli mu pya 2024 kakasa nti bukyatambula nga bw'obadde ogusuubira ebiganye soko biwakadde bijja kutereera bulungi nnyo. Nze Sendegeya Muhammad Byayi nze nkubuuzaako tugenda kutambula nga ffenna nga twogera ku nsonga ez'enjawulo ezolowooza nti zankiza eri obulamu bwo ate oba olyawo n'okukyusa obulamu bwo. Olunaku lwaleero nina mwana wa taata Ssentongo Frederick Lugonvu munnamawulire director ebitayina bingi nnyo, director Hillview Primary School Matanga, akasozi akapya kiwakakyusa kati leka n'okuleka director Lugonvu's show abajooto buli bujja mugira bulungi nnyo akwali ate munnamawulire awummudde tukomaawo tetugenda wala tukoma semusanyusa okukola Frederick Lugonvu. Nange neyanziza nga bwenyanjudde nze Ssentongo Frederick Lugonvu munnamawulire eyannyuka kaŋŋambe bwe nti munnamawulire yaganyuka era kati nange mba veterani. Oba veterani kubanga bombala okunyuka ekintu experience gyoba oggyemu bw'onyumiza batandika obanga veterani oba okiwummudde nga ogibwako hadithi. Ya kati nzigibwako hadithi kubanga buli kyenjogera nkyogera nga sitya kunyiiza boosi. Konsolo kamaze mu bbanga kya muli? Myaka 10. Myaka 10 nayingira mu mwaka gwa 2014. Natandikira ku Metro FM 9.8 nenzira ku Salt Media then nenzira ku BBS. Metro malayo banga chao myaka 3 myaka 3 natandika 2014 ne mumalako 2015 ne mumalako 2016 ne mumalako nenva 2017 mu gwokusatu awo kati 2017 ne mumalirako ku Salt Media 2018 ku Salt Media 2019 ku Salt Media 2020 ku Salt Media nenva 2020 mu in fact nawumula ne ku Salt Media nasibula busibuzi ngenaku z'omwezi ebbaluwa yange yali eraka nasaba nyinyuke mu December nga gwako kati je myaka ena then Salt BBS je myaka 3 olwo mawulire oyingira nga reporter nga bano ba Planned Kid abajja obuzi ku mpondo baweereza mwana wa taata oyingira nga muyirivi okuyingira amawulire nava Juba South Sudan ngense okubanza ngolokola yoti waliwo nakati nga nsubula osubula wabadde olwosubula ku myaka emeka olwamala senior 6 n'olumba ejjuba nengende Juba ku myaka 19 nze okuddayo okusoma naddayo okusoma nga nkola wano naddayo okusoma nga nkomyewo wano nenkola olwosubula kyejjuba tetwatandikira na mu busuubuzi twatandikira mu bingi kupota kuyiriba nze muze bingi byemmanyi bwe ntandiko bikubuulira nzo gamba nedda nzimbye ku mirongooti bamayika abo bamanyi Mike Juba nga engine banga owereza musenyu to omulongooti guliko okuweereza omusenyu kyuma ku kyuma naye nga era twatandikira mu twala ebyo ne tugenda nga tu progressing olwokuba nti obeera olina kyoyagala n'ogenda ng'oyiga n'ogamba nti ono atasoba kutuuka wano bw'abanga kino asobola okikola nange nkisobola paka naye okuvaayo lwali lutalo olwa Dr. Riek Machar ne Salva Kiir Mayardit olwatandika mu December wa 2013 kati ebintu ebisinga ne bigootaana bisasikawo ne bitankalana kudde wakaya olwo soroti ojja ku Metro FM ani akuzigiridde amoli omaze gasoma oba nawe ozze kuyiriba ng'omusajja bw'abeera nno ebintu bino amawulire galinga kuyimba agayinamu masters si yagakola obulungi okusinga n'okuyimba se yasoma MDD nti yaba asinga kati amawulire bwe nali ejjuba kyali kitone nali nkyagala bwe nali ejjuba mu kaseera k'olutalo naweerezanga ku Metro amawulire Martin Segawo oyo nga muweereza ebifa mu ddwaniro nyakola nga correspondent nga muweereza ebifa mu ddwaniro kati bwe nadda ne mugaa siddayo naye already saayingira amawulire kubanga nali noonya buddukiro nayingira amawulire kubanga kyekyali ekirooto kyange naawe walina ekiro kyokola okubeera mu namawulire anti nze najja nankumbiyanga Christian School nze nasooka okusaawa okusoma amawulire g'Oluganda omwaka gwange senior 6 ne senior 5
senior 6 nga nyina n'abasasi gwe musomi n'ofuna abasasi n'enfuna abasasi ne bayeyereza abalala ku radio mu chapao ne tugituuma na radio kati nze nga mmanyi nti olunaamaliriza bijja kwanguwa nakolerako omukyala bamuyita Irene Sebandeke mukyala Museveni de muyimbi ne mukolerako akalango k'ekivulu bwe mukolerako akalango k'ekivulu ne mugamba nyamba abambi n'agezaako okunfunira abambi akalimo ku prime radio naye ne bigaana nga talina bw'asobola kuyisaawo obimanyi mukama asaasira atya okujja ku Metro FM no kati era nze nkigamba nnyo abantu nti singa omulimu nagufuna wali we nagusabira nga simaze kuyiriba nakutuba nandirowoozeza nti byangu tiwandukoze nga bw'okoze yes nandirowoozeza okufuna omulimu kyangu kiri awo maze okusoma mbageze nti nandigutekinze for granted naye bye nayitamu ntambudde ku zi radio buli gye ŋŋenda nze natuuka akaseera nga ngwiridde n'eddalu mu kibuga nga buli we nnengera akalongooti ne bwe kaba k'amasimu nga nyambuka ekizimbe ekyo ndowooza eriyo ku radio ogenda osaba omulimu ningendako ne ku radio wino olwo maze senior 6 ningendako ne ku radio wino wano wa mu katale bali ku naye ng'ekinzita waakiri mbaga nti kambasomera agaki ag'omu katale kano nga nkimanyi nti in fact nga nali ndowooza okufunayo akakisa ka CBS naye mpumudde amawulire nga sikoledde CBS naye okoleddeko BBS bado olyanye nnyo CBS naye mukyala Aisha Nakalema ne mwanyinaze Namubiru Juliet baali bandeetedde ddala nga nyingidde ate nze naddukayo onofuna ebikukyusaamu mboozi mpanvu mu kaseera k'okwawulamu era 2015 awo yali 2015 era meeting ezaatuulanga ku Kenlon kati gye bayita Paradise naye wano wammanga nga kirya ku lubiri awo naziri mukka ezimu nezaatuulanga mu kooti ya Kiseko waggulu eyo wazirimu nga nkukuta nimba ku Metro nezijja nga nyingiridde la Ambrose Kyabasinga ye yankulemberamu kuba twali tukozeeko naye nditandika mpola mpola ojja kugira ojja kuva ku busomi bw'amawulire ku busase ogende ng'ogiragira oti okole ki otandika ogasoma naye nentandika okuba akafaananyi bonna abazze basoma amawulire ku CBS nga sirabayo yasooka gasaka bamuleeta buleesi nalandika okusoma gwe n'okyusamu osooka osake nanti bo baliwe nga tandika ng'osaka ojja kujja okola ki okulaba kulaba ogasome nembagamba apaana tokyagala kukula okuza ekimala eno nze kankubuulire kuva ddanga manyi kyenjagala sibayi lugezigezi olwokusaba omulimu n'oteekamu olugezigezi zibayita principles omuntu amateeka kwatambulira agala limu buwandiike nengabuwandiike nga gago nti ekyo sikyagala kati fere tuyite olugezigezi ate nze nnyumirwa nnyo buli muntu alina kyatambulira kataye ati flexible nsagala nnyo bantu bali awo nadde asaagala ba yes so kati awo tuyingidde Metro FM ng'omusasi naye bakatambi ng'okaaba katambula nnyo ku social media katambi ago bageraageranya akafaananyi kali ne bakaleeta n'akafaananyi yali ndowooza era na 2017 tiyagasi ng'anyoose maaso 2016 twali tuva ku jema awo tiyagasi maaso nze naziika amaziga naye tuli mu mbeera enzibu nga munnamawulire w'okubira munnamawulire mu mbeera etyo tukana okumusaamu tiyagasi maaso nitubonaabona bwe lwaki tebatugamba nti mu ggwanga tebakyayagala bintu bye bakola biveemu nalina obusaati bwange nga 45 tebwaweranga ebiseera ebyo oli wa ttabu naye era nalinga ssebo sinyigirwa mu nnoga mu bwavu bwange era nga ndi principal nze munnamawulire ataalwanirako ssente mu field nze munnamawulire atagobye ku muntu ssente y'omusasi tusiibule ogenza otya sikibadde mbaddemu nnyo n'embeera ya okwerekereza nga nze nsobola okkeera ku makya ng'enjala ennuma naye n'otandabanga ndeebeeta mu mbeera ey'okubeera nga maskaleda ate nga tulowooza nti radio gyewakola eya Metro FM si esinga mu ggwanga nti oba oli awo yali efacilitating ekimala ndowooza nfuna emitwalo mu kusooka 15 buli mwezi olwenjo osula mu yammeka alinga ya 8 naye ng'oyiiyayiiyaawo zikyali e Kampala enjo emitwalo 8 gye ziri ennaku zino
anti mwenje musula teziriye naye gyeziri ekasubi awo wasobola okudda wakati nosanga wenjunga yamutwa eweri inza okuba yalinnyamu naye ng'ekyaliwo gye nasulanga awe manji wa depo ya kooko we nasulanga nenvaayo nenyingira salt media ningikolera ebbanga linagikolera nayo nensiibula infact yonna gye nkoledde mbadde nsiibula ani akukansa okuva ku metro gende ku salt media okuva ku metro okudda ku salt media bali babiri waliwo omwami bamuyita Mukose Anodi Anthony Mareto mutegera akataddukana kyali bagiyita the alternative media bwerako nnyo Dr. yes n'omukyala bamuyita Justin Kayembe kati baali basaka amawulire ku Salt nga yakatandika nga radio nga y'amaanyi kati nga bamanyi Kayembe nga ne kyangu otwegatteko omusajja agabaka ssente Fred kati ne Mukose yennyini ng'akikola ki abeera akipika nakyamuyiteyo naye nga ngamba emikutu gy'abalokole manyi tuludde nga tugiinako ya bias nga temugikkiririzaamu nga si mirungi era njagala kwebaza omwami Bujingo ebisigadde nga tubitadde ebbali takoze bubi si kunkola bubi abakozi be amazima sente ze mukanya azikuwa ati mu budde Salt media eyo yaliko omukutu gw'amawulire ogusinga okusasula sente empitirivu ate mu budde simanyi oba wekikyali naye yaliko kati tutuuka baali balanze nga baagala abakozi auditions ku Salt nze ne simanya Kayembe nangamba leeta empapula baagala abakozi nempandiika nenzija kati bwe mpandiika ntuuka ewa mwami lumu bangamba gwe nyina oggiwa ikkakatya teggwani nga sikutegeera ebbaluwa ze z'obuyigirize ziri luddawa jike badde ku radio terina akumanyi bamanyi nali manyiddwa bakuwulira naye nga tebakumanyi face ebbaluwa z'obuyigirize konze sizira ate kakatuleta byakajenjegula ebyo gendo zinone bwe naddayo sadda agamwe nno temumanyi nti yali atenze omu ku basalawo okitegedde mwanyinaze njagala okwebaza omukyala Hasifa Namuli mu bakulembeze be n'abadde nabo yali editor mukama nsaasire naye editor wa ku metro ku metro Hasifa Namuli abadde mulungi nnyo tewali muntu ayise emikono gya Hasifa Namuli ng'amwevuma buuza bazambaali buuza ba Joseph Segawani eyali ku beat John Mark Segawa bangi buuza ba Julius Senkandwa bonna abayise emikono gya Kabuye Vino naye gyali Kabuye bajja kuga nti omukyalo oyo tuyinza omwogerako ebirala naye leadership wise ali okay era ne bwe nali nsiibula ye wantu ewanyanguyira okuva ku metro mukyale yagambanga nti bwe mbanga kyofunye sisobola kikuwa sisobola kulemesa genda kifuna nakwagaliza birungi byere yanga nti genda bw'anaabayo akalungi tujagira nange ompaguliza kubanga ye yamanya nti obulamu tebukomaawo kati nengenda ne baŋŋamba ddayo eno ku metro nkoze erinnya lyange abawuliza ba metro bamanyi erigwe kabejja ate nibagala kunafuya baga nti sadda mba ndi awo nga bankubira essimu wayisewo bbanga kyawo naku mukyala ani kati bwe nali ŋŋenda nasayininga bankubira essimu Mr. Lugonvu nti etukwetaaga enkya ku interview konze saawa mmeka nti saawa 3 konze saawa 3 nonga mba nsoma amawulire munakkiriza okweyongeramu eddakiika 15 nti it's okay 3 ez'okumakya nga nziruka nsimbula ng'olina okujja ano ku Lubaga Road woba okalinyira kabooda ntegerawo bulungi awo nga kansuula kati bafuula ab'ebigere bayitaawo nga kansuula ku Salt olwo nzija mmanyi nzize kukola ki interview yange ngenda okutuuka wali nga tuli mu 2 abaze okukola interview omuli abalugabire omuli abasiripa omuli ab'amasuuti omuli ab'amakanzu abadigiri abamasters omuli ab'e15 omuli ab'enkaaga omuli ab'ensanvu omuli abagezaako bala bazze kufuna mulimo ku Salt media nabuuza kikino sikatoddeyo wekka amazima kubanga nze nali simanyi nti bagenda byakusunsula manyi ŋŋenze naye nentuula n'oguma ne batandika
bapasho batandika ne bakola kye bakola. Time yange neetuuka ne mbagamba nsobola kusoma mawulire nenga kwatamu muganda wange teri yaddamu kubuuza nti ontume oti tumuwa be nali nabo be bagamba oyo ye tumuwe amawulire wajjukira wali osoma ga rediyo wali bakuwadde ga TV nga baali banafunye abaali bazze okusaba emirimu baali balungi bonna baali balungi naye okkiriza nti wadde ndi mulungi n'oyo mulungi onansingako ne tujjanga tuyita basunsudde bajjemu nkaaga batujje mu nkaaga batuzizza mu 3 batuzizza mu 10 paka lwe baasigaza abantu abo bana in fact ffe twasembayo okusunsulwa naye ate mu bonna abaasembayo okusunsulwa nze nasembayo okuvaayo ku Soroti ate nga n'omulimu ofunye nga nfunye kati ne batusunsula ne ntandika okukola Soroti ye yampa omusaala gwange ogukyasinze obunene mwana wa taata naye yakuwa platform kyova olaba nze nina ekintu kimu buli wantu gye nva situnuulira bibi biriyo ebibi ebiriyo mbiyita occupational hazards kubanga tulina gyongenda genda mu kampuni oleme bisanga ate mu kampuni ojja kusangayo ebibi bisinga eyo nze okuva ku kampuni emu ogenda ku ndala sivayo lwa bibi mba nsazeewo teri walikawo weevu ojja no ku museeto in fact tewali we nali nvudde ng'ekinzigyewo mbeera mba nsazeewo busazi bampa omusaala ne nguwuliramu era ne ŋŋamba malidaadi nensooka nkuba akayumba kange pulasita ne nva mupangisa ogenda okuva ku Soroti nali nnyinamu ogenda okuva ku metro ku myaka 25 ebuddo ova ku metro ng'olina akayumbako naye nga sikakube pulasita eno okuba pulasita already weekalikali established enzigi n'amadirisa nabyokera naakulabyawo nga nteekayo 10 nteekayo 10 ogomba obulamu bukwanguyidde buzibu wadde wava ku metro ng'olinamu ku nnyumba nga nkayina n'amabaati nga mamyufu kapiteeni Mutabire Francis no kati metro yalina ekintu kimu njagala otusinkane ekikabuyo kimugambe metro yakuwanga eddembe okukola ebibyo yali ekimanyi tetusobola kuwa sente zikumala nga tekusibirawo nnyaawo in fact metro eyina ekintu TV ne radio endala kyezandiiza amawulire gano buweereza naye baboosi bawaliriza abaana abali mu mawulire okugajja mu buweereza ne bagufuula omulimu ate nga tebasobola kubawa musaala gufuula mawulire mulimu omwana omuwa emitwalo 15 25 30 omusiirya ku kampuni yalesi gyosasula kati yo metro ng'ojja n'okola ebibyo niweyongerayo n'okola ebirala wabangawo obugiigi bungi kukyaza bano kukyaza bali ng'ogenda omusajja omugezigezi akasente n'okafuna n'ogifuna kati bwe neegata ku Soroti ne tukola natandikira basooka kunyima mawulire ga TV ne radio era njagala kigamba abantu do not force yourself to prove babosi bonti kino nkisobola tuweekaka gwerinda akaseera ke banakwasa omuzindaalo ensiperi mu shortcut ojja kuba tunatuuka linda akaseera ke banakwasa omuzindaalo okikole n'obwagazi bwonna bagamba nti ono bulijjo ali luddawa twamufiirwa dda bakwasiza omuzindaalo awo nze nasookera mu kuvoicinga stories just oli mabega wa kamera voicinga buvoicinzi olwagira ne bampa ku mawulire ga radio awo naye nga kuba ne bampa amawulire ga TV olwo erabika yali etyawo kubanga bakuweera omulimu ku TV tebiriimu kuba nti olabika bulungi gamba nti nali musiiwuufu naye nga ndabika bulungi naye nga akavubuka akasiiwuufu naye akabeera simaati kapromisinga kanaatereera akatonotono kandi kasajja katono naye nga ssebo siri bubi nnyo ovoisinza awo mabega w'omuzindaalo bampa okusoma ku TV ne baŋŋamba oyo taddayo mukama njagala mwebaza wonna wenkoledde mbadde nkolera mu bifo ebiri waggulu n'amawulire ge bampa okusoma ku Soroti bampa amawulire ga ssaawa 4 ssaawa 3 omunnyo prime time eyo ngimanyi bulungi nnyo twakuba omunnyo ku 3 ne bagamba waloga omunnyo ku 3 ne ku metro amawulire ge bampa galinga ga ssaawa 3 era bwe najja ku BBS ne bampa ageesigika osomya amawulire ku Soroti myaka 3 ena olwo ekirowoozo nasomanga amawulire nga nvoicinga nga I edit nga nkola program y'omusunsuzi
nga nkola akanyumiro ka brain power nga nkola ekizungirizi ku radio nali nkola bingi paka lwe natuuka ne nga nti yennyina okukola biweddeyo kampumule nze bwentyo bwembeera sikkiriza era tokikkirizanga mukama okwetamwa akuyiize bw'anaakugoba nagaba ne tukoze tutya okumugoba gwe tuuka akaseera omugamba nti kati ndabika byennyina obba wabiweddeyo kati awo ate ID dda ku BBS ani akubaliramu awo Joshua ye yaleeta ebizibu Joshua Musasi Nsubuga yakulabanga ku short media tuludde nga tuli ba mukwano yes in fact sina mukwano gwange naye yafuuka muganda wange naŋŋamba nkwegayiridde towummula nga toweerezaako beene akalandira kasigaza oweerezeeko nnyo nga toweerezaako beene era nze bwe najja ku BBS sajja kukola najja kuweereza beene nako mu kukola mwaka gwa 2020 ewasigadde mbadde mu buweereza adde oweereza Ssaabasajja Kabaka era obadde ondaba webale kuweereza sikyalwana na mirimu sirwana n'abakozi ate ani atuddewa nga nayingira obuweereza ayina obujyamu nempeereza emyaka gyange 3 ne bakama bange ne bampa opportunity ne banzikiririzaamu paka lwe naga nti kyekyo beene muweereza toyina mala kubira kasimu tuwaye Lugonvu awo vaawo okera bokezi noga nti kyemperezaako kimala munnange ewantu we nali nvudde nga nyina wenzira yali metro nga nzira ku South naye okuva ku South nali mpumudde era ne ku BBS kyekimu wawumudde kyekiddako kati ngenda kulima ogenze mu kyalo waffe eri ngenze kulima Masaka nyinayo obubira bwange obwakalitu nsinja kububeerangamu nga nsaawa mpulira nga nsalira nga nzita ebiswa kanga akira kyaffe abako kakira kange akira kyaffe ebigabo byatandisedde okujja nti no mwana wa taata Lugonvu agenze kwesimbawo era yeteekerateekera 2026 in fact njagala kugamba si kibi nandyagadde okuweerezaako bannayuganda kubanga bingi byendabanga tebinyuma omanyi gano ge mazima agakaawa mu byobufuzi bya Uganda labaka ba palamenti toteesa mu Uganda ya leero oba ogenze kusaka kugabanako na banno naawe olieko kyolidde ebyobufuzi mulimo tebukyali buweereza tebakulya ekinusu abali mu buweereza bali 3 ku 100 abasigadde bagenda mu mulimo kubanga atunda n'ennyumba ye anoonya akalulu alina okuzizzaawo ali mu buweereza obuweereza bukutunza ennyumba tosobola kubanga batumanyi wanazijja obuweereza bukuvumya mukwano gwo tosobola obuweereza bukuleetera okuwaayiriza omuntu nti yakwata muwala we obuweereza bukuleetera okugamba omuntu nti mulwadde wa siriimu tekiriyo ekyo kakati ebyobufuzi bwendala obubaka bwa palamenti bwakyuka nti abantu babirimu byanfuna naye bala nti nfuna obukadde 25 emyezi 10 bwe bukadde 205 gattako 5 bwe bukadde 3 omwaka wakiri kwatako 15 ojja olimire ku bantu enguudo kubanga tolina byogenda bateeseza mu palamenti bikole ekyo twakitegeera wajimalya muddala maanyi bwoto palamenti tewali tolina kyogamba ggwanga omubaka bwajja okusaba kalunga nti ngenda kuteesa mugaye nedda olimba tusuubize nti omusaala gwogenda okufuna n'atuweerezangako bowaholo ffe ne zikolebwa n'otuyisizaako greda kubanga ebyo bintu bya layisi greda yakakadde kamu n'ekitundu olunaku ennaku 10 bwe bukadde 10 na bumeka 15 buli lunaku ejja kunywa amafuta ga 7,000 ennaku 10 bwe bukadde 7 bugate ku 15 bwe bukadde 22 naye omanyi greda weekola mu nnaku 10 enguudo omanyi weekola omuluka tegumalayo bwosanga omuluka tegumala ng'emawogola emiruka gino emitono uba gwawedde edda wekasambya wali abantu toyina kirala kyogenda bbawa naye ate ekyo kyennyini ekibirimu kyekyantamya ebyobufuzi kitya saagalira ddala byabufuzi hey. nyumirwa byogerako
abadde baganda togenda kwesimbawo. Era nnyina gwe nagamba nti bw'oba obadde oteekateeka kumpa za bipande nabagamba nze ne bw'olitanga ezinzijuza ku foomu ozinsasulidde ng'emmotoka eza kampeyini ozinteereddewo n'amafuta ne baddereeva n'ebipande bireke. Mbwe suutu bagolodde da neno gye twambadde emu ku ezo ezeteekateeka okwesimbawo. Sijja era sikirowoozangako. Tokirowoozaako? Date mungi bro, date mungi. Omuntu abadde ow'obuvunaanyizibwa bamwebasa ku nnyina, omuntu abadde ow'obuvunaanyizibwa bamuwemula, omuntu abadde ow'obuvunaanyizibwa bakwerabiza nti olina mukazi wo. Kazannyaako sikasobola. So owummudde mawulire kugenda kukola bibyo byange ng'omuntu. Ebyobufuzi sikirowoozangako biyingira. Nsobola okukugamba nti ekyakoze si kirungi yandikoze bw'ati. Naye olw'okuba nkimanyi tebasobola bikola. Lugonvu oseetinze kye bayita president oba luzungu lutuufu owadde ekyokulabirako nti abalwadde basobola okuwummula nga bakuza emyaka na butuufu lema musalidde omusango abadde asande basande gwawummudde abantu bakayana omusajja alagawa alina amagezi omusajja oyo myaka mitomo egiti ng'agenda nti awummula kukola nawummudde okukozesebwa. Ekyo yinza okita tutya mu muntu wa bulijjo. Lwaki olinda okaddiwe owummule nga tokyasobola na kwekolera bibyo? Lwaki? Wummulira ku myaka emito nga gy'ogenze ne bwe kikuwo ky'okwata passport n'ogenda e Saudi Arabia n'okuba ekyeyo. N'opika kintu. Owummulire ku myaka 55. Nze gyengenze bwe bigaana nsobola okukwata passport yange ne ngenda ku American Embassy ne mbasaba visa ne baginyima ne ngenda ku ye Canada ne baginyima ne ngenda ku ye Bungereza ne baginyima ne bagamba nti kati kangende ku ye Dubai. Ne bagimpa ne mundabirawo nga ndi gundi ku Union. Mbuuza ki ekitambula? That's me. Oli bwakubuuza nti mawulire emyaka 10 gy'omazeemu ofunyemu ki? Oyinza mugamba ki? Bingi. Siriyayolesa mubiri. Naye byenfunyemu temuli ssente. Wabula nfunyemu ebisobola okumpa ku ssente. Ky'ofunyemu temuli ssente. Naye ofunyemu ebisobola okuwa ku ssente. Naye nfunyemu ebisobola okumpa ssente. Nga ki? N'amagezi ekisookera ddala social capital. Nyina abantu bangi abatasobola kunvaamu. Mu mawulire I exposed myself. Abantu ne batuuka okuneesiga olw'ebyo bye bandabye. Singa amawulire tegampa that platform obwesige bwe nyina mu bantu tebwandibaddewo. Nze muntu mu bizinesi zonna ze nkola ng'abantu ebitundu 9 ku buli 10 benkolako they recommend them baatugambye gwe. Nze muntu asobola okumala omwezi nga sinnafuna ttaka lituufu ne mbaga siinaawo kati nagaa kankulindemu oba nkuweereze ssente zange zibeere eyo oba obwesige mbufunyeewa mu mawulire kubanga mpeereza ne bandaba bampadde omukisa okubalagako kye nsobola okukola. Era abaana babyogera nnyo abo abaana tubuyambe twagala waliwo erayaga tugenda kutwala petition bwakiri bakuwa obwambasada anyway otuyambe bingi byenda bambasada beyandikoze nga tebyetaaga na gavumenti kusaamu ssente naye byonna ebyo bibi kubanga emirimu egisinga abantu bagirwanira na musaayi. Bw'ogenze kuweereza wali wagulaba ng'omulimu okukola bwe buzibu obuliwo. Abatulaba era batugoberera Lugonvu Frederick Ssentongo mwana wa taata ine agenze kulima Masaka naye emboozi akyayina mpitira kwongera okudda abantu bekitaba okwongera okutegeera kubanga lwe byogera omuntu osobola kukozesa network kugaggawala nga kiyise social capital. Social capital buli magitaputa bube naye n'aba lesson ya burundi gwayo kinene nnyo. Social capital abamba lowooza olina kuba n'abantu nga bagagga n'olina President Museveni n'olina Kagame n'olina kulyana abo kufuna social capital ofunye boyagala kusabiriza. So ndowooza tujja kuddamu ne mwana wa taata Frederick Lugonvu ono twogere ku nsonga ezimukwata katoba olyawo n'ekifaananyi gwe ayagala okusoma amawulire ajja mu mawulire naawe agayingira naawe ayakatuuka kati mu mawulire mu kiseera kino manyi ofunamu otya nga tozimukaaba ng'abalala. Tujja kuddamu tuzenge Mukama Katonda akkiriza. Nze Sendegeya Muhammed Byayi Katonda abakuumi. Amiina. Hello, hello, hello.
Kecho primary twajja kusoma sikulya mmere sikulya mmere nakalo matanga ketwafuna keko ketwafuna Masaka site mwetusangibwa awo mwetusangibwa abazadde baffe mwebale okuweerera naffe tusoma abasomesa mwetubeebaza okunyiikira nga temukowa tujja kusoma bakalasiti bakalasiti